Omusumba Pastor Sserwada Asabide Banayuganda Sala bafuna amaanyi bafuna obuvumu bayimuke omwaka guno begobeko bannakyemalira obukudde ejjembe mu nsi yaffe n'agamba nti amawanga gonna getumanyi mu nsi yonna gegobako bannakyemalira ng'abavubuka abantu b'omu mawanga ago basituka ne balwanyisa obannakyemalira obwo n'agamba nti ne wano e Uganda obannakyemalira bannayuganda balina kusituka ne bava mu comfort zone namanya nti wali alina balwanira wabula balina kusituka nga bo okuteneeza eggwanga lino okufuna eddembe lyabwe okugobawo ekittabantu okugobawo ekibba okugobawo obulyazamanyi okugobawo obulyake okugobawo ebyonna ebikolobero ebikolebwa mu Uganda olwaleero birina okugobwa okuvaawo nga twenunudde ffe nga bannayuganda. Era asaba essaala ey'okwenunula bannayuganda benunule bejjeko enjegere bejje mu nsi ey'obuwambe gye balimu eyannakyemalira. Bigambo bibino natandise okusaba. I started praying. And I noticed that there are moments in life when something rises within you. And you cannot stay silent. We will not stay silent. I refuse to stay silent. Today and for the entire year of 2025, the Lord has stirred in me, and I'm wanting to share it with you now. Holy indignation, yes. Holy anger, a righteous anger, and I'm sure it is not born out of a selfish spirit in me. No. It comes out of a deep desire to see God's will done on this earth as it is in heaven. So I feel compelled and moved by God to begin standing up for what is right and break free from the bondage that takes over people without reason. If God is going to end a proverb in my life, and God is not a liar, and God is true to his word, and he watches his word to fulfill it. This year, the coming year, 2025 is going to be fundamentally significant in our lives. We have always talked about change. This year you will see change with your very eyes. The world is going to see change. More so, your own enemies will see change. And with such a promise, you cannot just sit and watch. We need to move into action and begin to experience and live out our freedom. Every freedom comes with a price. Either you pay the price or somebody else pays the price. No freedom is free. And I'm talking about freedom in your spirit, freedom in your soul. Freedom has to come. Throughout world history, men got
got indignant abantu bangi bakwatibwa obusungu and became very angry. ne banyiiga And they stood up against whatever stood in their way. ne bayimirira ne bawakanya buli ekyayimirira mu maaso gaabwe. The politicians stood against dictatorships and bad regimes and bad policies. Ab'ebyobufuzi bayimirira ne bawakanya bannakyemalira ne bayimirira ne bagamba bano tuteekwa okulwana bave mu kkubo lyaffe. Our own country, eggwanga lyaffe lyennyini erya in Uganda 1980, mu mwaka gw'ekinaana young men left university and colleges, abavubuka bava mu universities ne bava mu zikoleji ez'enjawulo and they went out into what they call the bush. ne bayingira ensiko. Bavubuka baleka ebitabo ne bayingira ensiko. And 6 years later, 5 years ne later, wayitawo emyaka etaano this country was freed lino from eggwanga ne baligyako dictatorships. abo be twali tuyita bannakyemalira. But Naye religious people have also stood up against false religions, witchcraft, and all the things that stand. Guno mururo ene essaawa mbi nkambwe essaala nkambwe. Tulina okusaba okulaba nga twegobako obutujju obwannakyemalira obuli mu ggwanga lyaffe. Ssaala ya musumba Sserwada. Owulira ebigambo bino ng'obigatta. Waliwo abo abaasituka ne bava mu university ne bava mu zikoleges ez'enjawulo ne bagenda mu bo kye baayita ensiko ne balwana okuggyako bannakyemalira obwaliwo. Kiba kitegeeza nti n'olwaleero gwe munnayuganda ekinyiizo agambe kiyite ekinyiizo ekyo ekitukuvu obujulizi weebuli nti naawe munnayuganda olwaleero osobola okusituka gwe nga munnayuganda n'okozesa ekinyiizo ekyo ekitukuvu n'onyiiga nnyo n'oyogobako nnakyemalira. Eyo essaala. Essaala yakyakulabirako kinene era abamugobye ennamboole. N'omusumba Sserwada ye musumba wange koona embaga. Waffe tewali muti enayinza tugamba yikwongeza olekeraawo sirika towoggana. Waliwo n'olumu obusungu lwe bwannuma ku umeme during the days when they were rationing power. Mujjukirawo bwe baagiranga amasannyalaze leero wano omwe mugalina ate balala be bagalina. I ordered for a generator from Cairo. Ne kuba essimu e Cairo ne bagamba mumpereze generator. And we had our own power. Ne tubeera n'amasannyalaze gaffe. There was no yaka then. Awo yaka yali tannatandika. So the UEB men came. Kati aba UEB ne bajja. How come you have zero account? Kaakati gwe ku akawunti yo nga olabika amasannyalaze ogayitako buyisi. They did not know that we had a generator. Kati bamanyi kati tubeera ku generator yaffe. The meter box is far away. Meter box ng'eri eri. So they did not hear the generator rumbling Nga down generator here. tebannagiwulira nti gye tutaddeko. So you have power? Are you stealing power? Laba olina n'amasannyalaze A whole pastor stealing power. Omusumba mulamba obba amasannyalaze. I looked at them and I said, shut up. Ne mbatuna ne ngamba kale laba bano. When you get angry, you do things that last for long. Bw'onyiiga by'okola biwangaala. Get angry today. Baako ekikunyiiza. You'll get married. Baako ky'onyiigirwa ojja kufumbirwa. Get angry today. Olwaleero nyiiga. You will stop standing at those bus stages. Ojja kulekerawo okuwuuba omukono ng'oyimiriza. Get angry today. Nyiiga olwaleero. You will put that border under your feet. Boda ojja givaako eyo olekerawo okulinnya Boda ekukuba emirundi ebiri n'onuubuka n'ofuna amabuwa n'oyiga okuva ku boda. Either you walk or buy a car. Olwaleero njagalayo abantu abanyiga ne bagamba nze boda eyo balitwalirako nga nina kizibu naye nga njali mulamu ngenda mu mmotoka otandika okusonda ssente wakiri ogule tukutuko y'obupiira obusatu. Asanyuse yekka yabankubirako mu ngalo. Ate bw'owulira enjiri ezze mu Luganda ng'omanya nti mbugumye olwaleero kati mbugumye mu linnya lya Yesu.
Yeah. Eno si Passover nga ndala. This is not like Eno other yegenda Passovers. okukyusa kye babadde This one is bakwogerako. going to turn things around. Whatever they've been saying about Enkyukakyuka you. ziteekwa okujjira buli omu ku ffe. Change must come to each one of you. Bayibuli The egamba Bible says, there was none feeble among them. tewali munafu mu bonna. None. Tewali munafu. Isirayiri ng'addayo ewaabwe. When Israel was going back to their place, Tewaaliwo munafu none n'omulwadde. of them, there was none feeble among Kino them. ekibiina n'abo abatulaba n'abo abawuliriza tegenda kuba munafu Those obulafu. of you who are with us, those of you who are watching, even those who are still outside, none of you is going to be feeble. Obunafu Feeble. tubulekedde amadiini amalala. We are leaving that to other religions and other Tubulekedde people. abakyawa abalokole. Those who hate Balokole, we are leaving that to you. Buli atakussaamu kitiibwa naawe tomussaamu. Whoever doesn't respect you, you don't have to respect them. Ayite wali Let them pass, nga naawe oyita wano. and then you pass another direction. Ani ategedde agambe nti If you amiina. have heard, just say, amen. Shout hallelujah. Nze abapoliisi bwe baba bampitako n'obugobe When the policemen are passing with their siren, mbaviira buviizi I just step aside ne bayitawo. and they go. Era badrayiva wange bampulira ebyo gaŋŋamba oyo avuga mmotoka ya gavumenti muleke ayite. And I tell my drivers, that is a government car, let them pass. Eno yaffe ffe twegulira This ffe is twetweramu our car. We amafuta have to ffe look after tutwala it. mu galagi. We fuel our car. Tolwana nabo Don't dda fight wano wabbali them. Don't bayitewo. fight that person. Yeah. Bwe bayitawo nga tulyoka tudda ku When they go, then we get on the road. bw'oba ovuga yiyo When you are driving your own, ovuga z'oyagala. you drive any Bw'oba speed. ovuga ya When you gavumenti are driving government ne cars, bw'ogikuba mu kinya you can n'eraliira even neddawo hit it in a pothole. ya gavumenti. It is a government car. It is not yours. Katonda agenda kuwa ekikyo owulire bwe God kirina is vali. going to give you that which belongs to you. And you enjoy it in the name of Jesus. Wabere wagamba nti haleluya. Shout hallelujah. Nekemiya Even Nehemiah. Nehemiah. yafuna chance. He got a chance. Akola mu lubiri lwa kabaka gwe He was bayita in the king's alutagizze lugizi. Yes, that king. Eh. Yes. Akola mu lubiri lwa alutagizze He lugizi. was working in the king's palace. N'afuna chance ogendako ewaabwe. And he got a chance to go back to his home. N'agenda ng'atula. And then he was walking. And he said, oh my God, Ono ye Yerusaalemi. is this Jerusalem? Nedda bannange. This is not Muno si Jerusalem. Jerusalem. This is not Baga nti Jerusalem. ono. And they said, yes, that is Jerusalem. Bugwe yagwa. Geeti zaagwa. Everything had fallen. The walls Teri had broken order. down. Emmese There was no order. Oyo musumba Sserwada ennaku zino mulalamu bw'otanyiiga tojja kuva mu mbeera gy'olimu. Naawe munnayuganda munnankyukakyukaga okulayo nkyukakyuka bw'otanyiigi bw'otaasitukiremu n'onyiiga tolira bankyukakyuka ojja kubeera awo ne olina okunyiiga okwegobako embeera embi n'okwegobako nakimalira tulina kunyiiga ntumwegobako. Wulira. Abo be twali tuyita bannakyemalira. But Naye religious people have also stood up against false religions, witchcraft, and all the things that stand for Satan. naffe abakatonda ab'eddiini naffe tuyimiridde nti wakanya abalogo abasamize bannabbi ab'obulimba naffe tuyimira ne tubawakanya Folks, abalimba. we cannot sit and watch. Wuliriza ekisookera ddala tetugenda kutuula tutunule butunuzi. We must look at the things the devil is forcing on us Waliwo ebintu ng'omulaba abitukakako and move with spiritual anger to diffuse them and to destroy them. kyekiseera nga bwe mundaba twambale obusungu n'obuswangi obw'omwoyo naffe tuwakanye omulabe. Because change does not come except with the effort of those that are oppressed. Enkyukakyuka temala gajja etandikira kwabo abanyigirizibwa. And I will not accept to be forced into anything. Nze nange sigenda kukkiriza kunyigiriza.
You can't steal from me and walk away. I have a God who is a defender of the weak. So tonight, even before I preach, we are just about 15 minutes from the new year. I'm going to ask you to stand. So that we get ready to enter the new year. And then I'll tell you what we need to do to get into that year. And because we are only 15 minutes away to time, policemen, open for the people who want to enter into this speech. Don't shut those gates. We implore you, please, let the people enter. Let the people come in and pray their God. Raise your hands now. Let us pray for the policemen. Abapolisi twakolaganye nabo bulungi. Naye kakati ate temukoowa temunyiiga kati tubeegayiridde abantu bajje bali wabweru awo. Okay. Now let's lift our hands. Tuyimirize emikono gyaffe mu bbanga. Tuyimuse emikono gyaffe mu bbanga. Buli omu yimuse emikono gyo. Father, Taata, in the name of Jesus, mu linnya lya Yesu, thank you weebale for 2024. Tandika okwebaza olw'omwaka ogwa 24. You've been good to us. Obadde mulungi gye. Where is the choir? Where is the choir? Kwaya eruwa. Rush. Mwanguwe mbaagala mangu kati kudda. Mujje nga mudduka. Come running. Bajja kuyingira. I want to sing. You've been good. You've done so much for me. I cannot tell it all. Come rushing. I'll preach later. Just come. Just come. What enjiri oyo musumba Sserwada Joseph yenjiri ey'omwoyo entukuvu buli muntu gy'alina okuteeka munda. Tuyanzanye omusumba Pastor Sserwada webale nnyo bali ddala nzisa Mukama akwongera obulamu atayongera okukugabirira kubanga oli wanjawulo nnyo nnyini ddala ku balala. Olidde essala zonna z'asaba nzigumivu zirimu gunna. Nolwekyo twongere okusaba nnyo, twongere okulwana ennyo, Uganda yaffe eterere nga twegobako nakyemalira. Nyiiga baako kyokola leero ebirala binaakusanga. Ontegedde omusumba omutegedde ensonga zigambe bulungi tewali kulanga kulala bannange ffe tulina okulwanira twagenda kutulwanirira. Mwera